Yes, best kale mugamucha bana Kampala mugamucha bana Uganda amanya ne dobozi wa mtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior wetogera Cindy agenda maso nokumanti atekateka embagaye eranga msajja mukulu amanyikidwa nga Prince agenda kuba nti agwa mu bintu anytime from now atenga tumanyi fene kibadde wonte Cindy abadde ne tabonyo mu basajja agenda maso nokudatinga ko musajja mu disappointing within 2 weeks bafuna talo ne mchala mukulu amanyikidwa nga Fina Mugerwa still ne kintu kimutabuka ka mpola mpola era tebasobola kuba nti bakiwangaza naye nga ate unfortunately mukama mulungi nti tosobola kuba nti olumwa mirundi mingi nti bamuyisamu eggaali naye bamuyisangamu eggaali bwe bamusuula yafuna ekiseera n'akyuka n'asobola okuba nti agoma okukola ebintu ebirala era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikidwa nga yes amanyikidwa nga mchala mukulu amanyikidwa nga Cindy sofa ebintu bimutambulira bulungi ajuke president wa omane ebisigadde bingi angenda kutusako nemboze yobweri then still msajja mukulu amanyikidwa nga Diana Nabatans avude n'atutegeeza ntino yes avude n'ategeeza ntino alina waya ewera obulungi okusobola okuba nti satisfying musajja mukulu amanyikidwa nga Diana Nabatans eranga lwasa avude nategeeza nga embeera bwe lino okuba nti ekyuka abantu balekerawo okumupima okutandika okuba nti oboolyawo akola ebintu ebitategeera kutogera wano lwasa akyali mu bato n'abantu bangi abakyagenda maaso n'okuba nti bakola so nolwekyo emboozi tugenda zikutuusako tulokalire we balikuba nti otambula naffe ebbanga lyonna webala tuwuliriza eva n'obeerawo n'ogamba nti yes n'okutambula n'entambu Jimso namawonu Kibuya Maxudi Junior made in Uganda ngenda kusaba obeereko mpola tusobole okuba nti tuusa envula mpola n'amawulire ogafune mpola bungi bwago era ngenda kusaba blood osobola okuba nti obeera naffe yes osobola okuba nti obeera naffe era nga ekintu tugenda mu maaso n'okuba nti tukikola nga bwe kirina okuba nti kibeera nawe osooka okuba nti okitegeera bulungi ddala omanyi Kampala eri so funny Kampala today omuntu ayinza okugamba ekintu nga tokitegedde bulungi omuntu akugamba ekintu nga tokitegedde bulungi naye bye mbagamba njagala mubitegeere nti muntu tava eri n'akugamba kintu nga tokitegedde mukyala mukulu bamuyita Cindy Cinderella Sanyu Medini Mbale mukyala munyolo bulungi mama we Muteso tata we munyolo era nga mukyala munyolo mpola Cindy ono yagenze mu maaso n'okuba nti oboolyawo atandika okweteekateeka olunaku mulindwa asobola okuba nti alutuukako ffenna tukimanyi ekigenda mu maaso nti ebyolyawo ebintu si birungi ku ludda lwa mukyala mukulu amanyikidwa nga tebibadde birungi ku ludda lw'omukulu amanyikidwa nga mukyala mukulu amanyikidwa nga Cindy nti ebisonga za laavu zagenda mu maaso n'okuba nti zimutawanya nnyo n'okuba nti zimumalako emirembe n'okuba nti eva omukyala abeerawo nga dampingibwa bamusulawo leero n'afuna omusajja omulala n'afuna oli so ebintu bibadde bingi nnyo era nga bannakampala oboolyawo baali bagamba nti Cindy yadiba Cindy talifuna mwagala biki era nga naye omukyala agamba nti kateketemu yange Cindy yasobola okuba nti agenda mu field mpola okunoonya omwami asobola okuba nti abikola byonna unfortunately afuna Prince omusajja yava mu Northern Uganda omusajja yali amukuba ebifaananyi batandika okuba nti befunako feelings nefuuka feelings and is developing ddala era nga omukyala neyeteekateeka bulungi kyamaanyi nti wetwogerera enteekateeka ziringa ezawedde buli kimu kiri taratibu era nga oboolyawo enteekateeka anytime from now ekintu kigenda kuba nti kiggwa nga bwe kirina okuba nti kiggwa kimalamu nnyo amaanyi okusobola okuba nti oboolyawo ebintu tebitambula nga bwobyagala naye ate ofuna amaanyi ebintu bitandika kuba nti bitambulira ku saidi yo Cindy yakafuna omulimu mu gavumenti nti akasente akalina mpola jukira byali mu babigayi n'abasigaddewo omusajja ali mu firimu akyagenda maaso n'okuba nti aproduce nga firimu ez'enjawulo era nga Cindy oboolyawo ebintu tebibadde bibi wasi bibi kya mukisa mulungi nti mukama yasobola okuba nti amuyamba n'asobola okuba nti akyusa ebintu nga n'embeera yali badde ng'etambula n'asobola okuba nti abikyusa byonna era nga oboolyawo Cindy wetwogera ebintu biri mu feva ye okwanjula omusi kwagwa kati tugenda mu mbaga makeke era nga embaga eno kuliko abantu bangi abagenda okugibirako ab'ebitiibwa kuliko abantu bangi ababaddeyo mu mitingi za Cindy era nga agamba kama nimbaya n'okuba nti nkimaliriza kibire nga kiggwe Cindy. Together, ladies and gentlemen, let's stand up and give them a standing ovation.
We stand up. Tubalize. Tubakulira ku mugalo. Kola, please. Tugenda tubakulira ku mugalo, ladies and gentlemen. Let's stand up and give them a standing ovation. We stand up. Tubalize. Tubakulira ku mugalo. Kola, please. Nzikiriza nsobola okuba nti nkujjawo ewasinde nkutwale ku mboozi endala gy'obadde ogenda mu maaso n'okuba nti olindirira. Emboozi eno yaki? Emboozi eno gye nkugamba y'emboozi yemboozi musajja mukulu Makiddwa nga Lwasa jagezako kuba nti atugamba emboozi eno no onkulu nkusaba ogenda maaso n'okuba nti ojuliza bulungi. Now Lwasa yavaayo n'atandika okuba nti akomparingibwa ku bantu abalala nga bagamba obaolyawo nti musajja tawera bulungi. Kino nno kyatandika okuba nti kireetawo obunkeeke mu ggwanga lyattu Uganda n'ogenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo ebintu ebisinga mu maaso bikyuka. Wano nno bamugamba nti tawera era obusajja bwe tebuwera. Basajja just bakulu banene balina sente naye nga waliwo ebitatuuka bulungi. Era y'ensonga mbu lwaki omukyala gwe mumanyi ennyo amanyikiddwa nga kiri kitya byebe then bwe y'ensonga lwaki yatambulamu n'asobola okuba nti avaawo mpola mpola. Bino nno omusajja ono agenze mu maaso n'okuba nti abisambajja n'agamba nti bannayuganda just kwebuza magezi mwesiruwaza naye nga namwe ensonga muzimanyi. Lwasa agamba nti bakyala bangi bagenze mu maaso n'okuba nti alaba bakyala bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamutuukirira era nga bakyala bangi bagenze mu maaso n'okuba nti akibatuusaako. In that process of okukibatuusaako abakyala abasinga bamweyitanira bamweyunira era ng'omuntu yenna agamba nti obaolyawo omusajja ono tawera talina maanyi ga kisajja oba olimbye ddala kubanga ye amanyi nti buli kimu asobola okimala talatibwa bulungi nti ng'atandise okuba nti akola ensonga ezo enkulu mbu azikolera ddala era nga bakyala bangi abasobola okuba nti bamuwerako obujulizi. Kino nno kituwa amaanyi n'okuyiga okumanya nti waagwane nti kiri kitya. Yes yavudde n'agamba nti buli omu awakana mbu siwera simutuusa buuza oyo omukyala akubulire. Ajjukira nti Diana yasobola okuba nti atambula nava mu bulamu bwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga oba musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa mu kuvaamu ebigambo ne bitandika okusparkinga paka sawa zino Lwasa tava mu mawulire nti boogera bino era nga mpola mpola system bwetu begenda mu maaso n'okuba nti etambula. Yes zezimu kwezo ensonga ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda naye nga nkusaba okujjukiza olina okuba nti osubscribinga netambula ffenna ngenda kusaba era ogenda mu maaso n'okuba nti eva otukoonako wano n'ogamba nti kiki ekitambula. Ngiri wakujjukiza n'okugamba nti basajja baffe bataano bakeizi bavudde bali mugenda mu kukola kuteekateeka okusobola okuba nti bava mu komera zino zi highlights ezitambulako mu ggwanga lyattu Uganda ate nga still bw'ogenda ng'ebintu ebyo byabadde over the weekend musajja mukulu amanyikiddwa nga Dobianli basobodde okuba nti bayingira ennyumba empya era nno abantu batandise okugamba nti struggle oba olyawo struggle erina ekintu ekigibulako nti abasajja babadde bagamba omusajja atutulugunya nga bali mu kukola bintu byafaayo. Bobi Wine alina ennyumba zamaliza ekiwatula ezo mpya naye agenda kuba nti azitulaga anytime from now apartments zamaliza sedi z'ekiwatule era nga oba olyawo omusajja ono yagenze n'alumba bebekulu ekiwatule. Byebimu ku ebyo ebiva mu ggwanga lyattu Uganda webale kuba nti otambula naffe
webula kuba nti osubscribe nga gwe yasubscribe atanaba nkugambye subscribe nga tusobola okuba ntutambula ffenna. Sindi mutwale era nga gwoba oliawo ng'obadde olowooza nti Sindi wakudiba waawe bigenda kukalira ku matama kubanga wedding etandise okuba nti zituula era nga anytime from now ekintu kiggwa mpola mpola. And still Sala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi tanobangako walwasa olwokuba Lwasa tawera mbu talina maanyi ga kisajja nedda bonna agamba nti balimba. Lwasa avudde natutegeeza nti buli kimu akikwasaganya nga balina okuba nti akikwasaganya so olwekyo gwe yenna ayogera ebitakwatagana oba oswala era ajja kuteekako omusango gwe bayita defamation era abagambye mubuuzeko buli ku mukyala golowooza mbu yamuloozaako ababuulire results ze mbu abakyala bamwagala lwakubanga emirimu agikola. Bye bye for now kankomewo.